Omula mulungi wa There is Still Hope, There is Still Hope to Edge Media n'emikutu emirala Dreams and Visions. Kakati olunaku leero tugenda kutunuulira ku kintu ky'oteekeddwa okuba nga owuliriza bulungi. Omanyi tusaba ne tusiiba ne tuloota ebirooto ebitategeerekeka, ne tukubira abasumba amasimu, ne tusiga, ne tugenda ku nsozi naye nga still results tewali, nga tewali results. Abamu ne batulagulako nti batuloga, abamu ne tulowooza nti batuloga, abamu ne tulowooza nti tuliko ebikolimo, ebintu bigaanyi, ogezezaako buli kimu kigaanyi, okola nnyo naye ate tewali results. Essaawa zino nga newe ofuna ekizibu kya $20,000 tozirina, naye ng'ate salale gw'ofuna asinga $20,000 emirundi ng'ebiri oba esatu oba ena, naye nga tewali. Ssente okoma zikwatako bukwasi naye ate tokutolaako gye zikola ki, gye ziraga. Oluusi ne tulowooza nti waliwo ebitulondoola oba eddogo. Kakati nzize twogere ku kye tuyita demon of phone addiction, omuzimu ogw'okutamiira essimu. Obadde okimanyi nagwo muzimu. This is a modern spirit. Nti guno omuzimu tegukukuba bigwo, guno omuzimu tegujja kwongererako, era abantu tebajja laba nti olina omuzimu oba oliko emizimu, wabula guli modern, mulongooseemu, naye endya gye gulyamu at least bakulonga eddogo ne balisabira ne bigenda, naye ate guno muzibu nnyo. Kakati kye njagala tulabe, gukosa gutya? Ye woba ogufunye biki bye guleeta? Biki ebiyinza okuddiirira mu bulamu bwo kasita nga oli demonically phone addicted, nga essimu wagitamiira, naye nga mu kugitamiira oluusi by'ogikozesa oba by'olaba oba obudde bw'ogimalako nga tebulina wadde we bwongera ku bulamu bwo obw'omwoyo, tebulina wadde okugasa obwakabaka obwa Katonda. Ntera okulaba ku status z'abantu abamu ne weebuuza ono mulokole oba nedda, nga byateekayo byennyamiza. So tugenda kwogera ku demon of phone addiction. Njagala owuliriza ensonga ziri nnya ze ngenda okuwa leero nsobole okuba nga nzigalawo, ate nga ngenda kuleka nga weebuuza ebibuuzo bingi. Bw'oba nga oli demonically phone addicted, bino ebintu ebyo obirina. Weewali nga tonafuna ssimu eyo gy'oli demonically addicted, especially smartphone ze njogerako. Weewali tonaba kufuna smartphone eyo ng'oli mu bulamu bw'obulokozi, ekisooka wali musabi nnyo, ekyokubiri wali osiiba, ekyokusatu wali osituka ekiro n'osaba, ekyokuna wali osoma Bayibuli. Naye okuva omuzimu ogw'essimu guno gwe tuyita modern demon yayingira obulamu bwo n'obeera addicted, you are no longer prayerful. Okusaba kwo kwa matankane, yali asabira 3 hours, dakiika 10 oba oyabise, ebigambo otuuka ne bikubula. Wali osaba ng'olina ebyawandiikibwa, wali osaba nga ssaala ogiwulira obotola, kati osaba kumala, osaba kumaliriza, kulaba nti wasabye, naye nga ssaala eri ey'okubotola tokyagirina, tokyagiwuliramu gwe munda. Osaba owulira otomera bisenge kubanga essimu yakunywa, essimu yakunywa. Wali omala obudde ng'osoma Bayibuli, ebyawandiikibwa ng'obirina, omanyi ebyawandiikibwa byogera ku eno embeera, ebyawandiikibwa byogera ku eno embeera, naye okuva ewatandika okubeera phone addicted n'ofuna omuzimu ogwo gwe tuyita modern spirit, okitegeera. Kaakati okusaba ku kukalu tekukyali mu byawandiikibwa, tekukyalimu. Number 2, wali osiiba, wali osiiba, naye kati okyasiiba. Ne woba osiiba, okusiiba kwo omala budde. Mukama kwe yabuuza Isaaya, kwe kuno okusiiba kwe nabagamba. Osiiba naye ebiseera ebisinga oli ku WhatsApp, osiiba ebiseera ebisinga biri ku social media. Weewa esimu n'oba ogyesonyiwa emisana, kati osibula okukawoti
omala okuteekayo ekintu kyonna smartphone yeddako. Byobadde osuubiddwa olunaku lulamba oyagala obirabe. Kakati n'obanga otufuta tukuŋŋaanyiza wano mu kusiiba, enjala ekulumye, weerekereza osobole okuba ng'okakkanya omubiri guno eggulu lyogere, n'obanga byonna babinaazizaamu. Era ogenda okwebaka, ogenda funa agalooto nga omuntu asiibye sigaateekeddwa okuloota. Omuntu yeekuumidde mu Mukama emisana lyonna, ebyoto by'ogenda ofuna ekiro nga si byoteekeddwa. Lwaki? Bw'omaze okubureekinga wooti, ky'ozizzaako oze ku ssimu oba oze ku social media n'olaba ebiteetaagisa. Soogera ku ssimu yokka, njogera ku devices zonna ezikozesa omukutu ogwa internet, laptop, iPad n'ebintu ebirala. Kati wano osiibye naye ate olweggulo byonna by'osiibye bagenda kuba nga babikunaazaamu. So n'otandika okuloota agalooto g'otateekeddwa kuloota: mbwa, misota, bakugoba, ogudde mu kinnya, obuze, ebintu ebitategeerekeka. Twabakolera omukutu baguyita Dreams and Visions. Osobola okugenda era olunaku lwaleero twogedde okuloota nabbubi. Olwoloota nabbubi manya you are spiritually bound, oli mu spiritual bondage. Ne twogera ku nvunyu, zitegeeza ki? Egyo twayogedde okuloota ng'oziire ku ssomero. Okuloota ng'oziire ku ssomero kitegeeza ky'olunaku olw'ejjo. So bw'atanaba ku mukutu ogwo, ndowooza sabalinki osobole okuba ng'okola ki, ogifuna ate osobole okuba nga weegatta ku bantu abanaategeera omukutu ogwo. Ne twogera ku kuloota omwana bebi, ategeeza ki? Bye twayogeddeko ejjo. Kakati tukomewo wano. Wali tonaafuna omuzimu gwe tuyita modern demon, gye tuyita demon of phone addiction. Wali osituka ekiro n'osaba, tokyasobola. Why? Essimu ovuga kalamba, emisana yonna ogisiibako, ekiro kyonna ogisuulako paka saa 8. Naye luli webaka nga bukyali, neweeprogramminga Mukama akanyolo ku ssaawa 4, Mwoyo Mutukuvu, ng'okola ne puroguramu n'Omwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu nze kusa ku ssaawa 8, ku ssaawa 6, ku ssaawa 7, ku ssaawa 9 n'osabako. Kaakati weebaka n'essimu, otw'otukutwala oli n'essimu, oli ku TikTok, oli ku WhatsApp, oli ku bipages ebitalina makulu. Kati nga lwaki toloota ebintu ebyo nga ebintu bikukozesa spiritual wives, spiritual husbands, kasikukozesa? In fact, njagala bayita topic, osumulula otya okuva mu spiritual husbands and spiritual wives. Deliverance from spiritual wives and husbands. Ngenda kuba nga njibaleetera egenda okuddako olunaku lwonna, leero oba enkya. Wali osituka ekiro n'osaba, tokyasaba ssimu, this phone, tokyasobola. Ningaositukanga kusanga ose 6 n'osaba paka ku 8, ose n'osituka 7 n'osaba paka ku 9, ose n'osituka 9 n'osaba paka 11. Tokyasobola. Essimu yakunuuna. Kakati eddogo oninya lya bwereere nti bakuloga, gwe mwennyini weeroga. Wali osoma Bayibuli n'okola tokyasobola. Wasigala gikwata mu ngalo, n'eri ku ssimu togisoma. Ne mu saaviisi mwennyini ku Sande olunaku lw'ogenze, obeera ku Bayibuli emabega, manya obeera ku ssimu emabega. Eri basomesa, batendereza, oli ku ssimu. Mulankyawa ofunyeyo wanaawa, ogenda osinze Katonda, ovudde ku mulimu, era paka obeera ku ssimu. Your greatest enemy is not your grandparent, is not your stepmother. Your greatest enemy is in your hands. Enesimu ekulemeseza deliverance, ofuna deliverance. Kubanga emizimu gye bagoba gye gikomawo. Emizimu gye bagoba gye gikomawo okuyita mu ssimu. Biki by'olaba? Olunaku olumazeeko otya? Ku makya woozuukuka 12 nga tonanaaba maaso, tonaba na kwesiba ttawero, tonaba kukola ki? Osookera ku ssimu.
n'okeberayo obumeseji obuliyo n'oddukako ku TikTok. Ekiro weebakira ku ssimu, emisana osiiba ku ssimu, mulokole Katonda omuwadde obudde. Kakati tujja kuddawo muba tuloga, ojja kusaba okole ki? Naye nga if you cannot control this demon efugira mu ssimu, bwe banaakulinyisa ennyonyi ne bakutwala e Nigeria ne bakusabira mu Nigeria, ojja kuba tonaanatuuka Uganda ng'emizimu gikomyewo. This phone is not bad, or any equipment. Modern equipment ya internet is not bad, but how do you use it? Naye ate ku guno omulembe nti kyakulwanyisa kinene omulaba akikozeseza. It is a weapon of mass destruction. Omulaba akikozeseza nnyo okukuba ekkanisa, okukuba abalokole. Kakati abalokole tebakyasaba standard gye balina kusabamu. Omuntu eyali ewaddeyo n'asaba 2 hours asuubirayo akameseji ku WhatsApp, bigambo kimu 2 ku WhatsApp. N'olwekyo tokyenagenda kwewaka ew'omuntu yampita. Naye nga tuli kusaba, naye ate asaba n'aggyayo essimu n'akeberako n'addayo n'asaba. Mu mutima ne ngamba naye, what's the purpose? Kyogamba you can't leave a phone for 2 hours. Kankubuulire, Katonda abategese ekintu nga kikyo, ne bakuba essimu eno nga teriiko 2 days, they will wait for you. Wekiba nga kikyo ng'eno essimu teriiko naye nga evuddeko ku lwa bya Katonda, oba weeyawudde, oba Mukama agambye kweyawula, oba bakubye ng'oli mu kusaba, okitegeera n'otagikwata nga Katonda kitegeka nga kikyo, kale omulabe ne waakola atya? Kubanga wano oli ku ye, oli mu maaso ga Katonda, ate kiri yakitegese, kati asaakukiriza ne kikuyitako. Era ojja kuba waakagizaako bwedda tukukubira nga toliiko biki kakati oli nga bakubuye kibadde bagenda okukubuulira. Naye bangi tusaba nga 80% ebirowoozo biri ku ssimu, 20% byowaddeyo eri. Nze okola n'abantu abamu mbu bali mu kyaki naye nga notisi bali zikolera ku ssimu, n'ogana kati erengero intaneti kweri naye notisi ali zikolera ku ssimu. Abali mu kyaki neetegereza nnyo, ntegereza nnyo. Ate nze njagala nnyo tuule emabega, saala nnyo bya mu maaso. Naye bagenze wantu kuweereza nsooka tuula amabega, bamala kunzijayo bujja. Ekitegedde? Kakati obudde kibuwa Katonda. Bali tujja kwekwasa eddogo, tujja kwekwasa gwendanjagaliza, tujja kusaba, tujja kusiiba ebisiibo tufune alusa ne kansa. Naye ng'ekizibu mind control. Kakubi okusaba ennyo si kwe kugoba sitaani. Sitaani tatya muntu asaba nnyo. Kyonnabayo n'ekibagamba, sitaani tatya muntu asaba nnyo. Ne w'osiiba ng'osaba n'osula ng'osaba talina kyakutyamu. Wabula sitaani atya omuntu akola ki? Asabira mu principle, mu kigambo kya Katonda. Oyo gw'atya. Ne wowoogana ennaku 3 nga tolina kigambo kya Katonda mu ggwe, wali kyogenda mukola. Kyamanyi, kyawulira, kyekimukanga, kyekimuba, yentiisa gy'amanyi. Kakati okisoma ddi lw'okisoma? Gwe bagambye ogenda kuva buveeri, sitaani mbaako, ebirooto ebibigenda, spiritual husband zigenda, tebisobola era bigenda kusigala. Kakati mutawanyi abasumba, musumba nsabiraako, mbeera egaanyi. Jamiru kino kitegeeza ki? Musumba naloose kino. Naye first sit down and examine yourself. Otandika okulaba ebirooto ebitakwatagana, otandika okulaba ng'embeera etawuse. Sit down, examine your life. Olaba mu bulamu bwo nga tewali buzibu bwonna, naye ng'embeera etabuka, then you can engage in the spiritual warfare. Oba osobola obuuza Mukama. Naye olaba ng'obulamu bwo buli buti nga tolaba embeera naye eri wet, totawananga nagenda mu spiritual warfare mangu ago. Sooka weetereeze, sooka weekolemu omulimu, then osooka ogende mu spiritual warfare. Okitegeera? Osooka ogende mu spiritual warfare. Kakati omuntu waba yakazooka kyasooka okukola y'essimu, yeebakira ku ssimu, asiiba ku ssimu,
mu church simu. You people, what time do you give God? 24 hours. Njagala calculating over sincere. 24 hours olunaku. Simu ogiwa how many hours? Ojagenda okakananga simu erya 80% oba 90% ya ssaawa zo. I have a friend akola ku mobile money akoze losses mpitirivu. Abira ku TikTok bakasoma baze anyiga byatetegeera bamugamba 15 ateka mu mitwalo 5 because mind zonna ziri ku social media nejjula mu mutwe nenga ekigambo kya Katonda tekirimu. Kati tulina ligimu y'abalokola abatamanyi kusaba abagala obasabira obusabizi be bayitirivu nenga ki edda abalokole baali bamanyi okusaba bakuba omulembe guno bagala basabira busabizi kubanga obudde bwabwe bwonna babusibi. Tosobola kusiba ku social media naawe n'obanga omanyi okusaba tebakulimba. Tulina abalokole abasiiba enjala nenga si kisiibo kya Katonda nenga basiiba busiibi. Yafa kuwulira eri kyaki erangiridde 4 n'asiiba, eri kyaki erangiridde 3 n'asiiba, eri kyaki erangiridde 2 n'asiiba. You people, what's the problem? Namalako omwaka gwonna ng'ali mu kisibo nenga tewali kikyuka. N'omubuuza kaakati eri kanisa yabadde eyingira 40 nga balangirira wategedde lwaki bayingidde mu kusaba. Musumba yabawadde reasons lwaki wayingidde bayingira mu kusaba. Yegana 3 goyingidde mu amalala gene kanisa omanyi papasi yaabo omanyi ekigendererwa bikwatagana n'obulamu bwo. Bali banga bayingidde 4 Mukama agabirire. Kakati gwe ekizibu kyo si kukugabirira, ekizibu kyo oyina kubanga otereeza bulamu bwo. Kakati olaba woosiba ebintu ebitakwatagana. Bali mu provision, wetaaga restoration. Wetaaga restoration. Bali mu ttaka, wetaaga gena mu lutalo. Kakati n'oyingire baana bakoze bafunye ebirwadde beevula nze nakava mwana nakava mu 3 nakava mu 10 naye ng'ebintu tebiterera. Why? Kubanga tetukulembeddwa mwoyo wa Katonda. Social media zitunuunye zitumazewo. Waliwo ababeera ku social media platforms ezitalina makulu, websites ez'enjawulo, ebifaananyi bye musiba mulaba ku website ezimu ziri satanic, pages ezimu ziri satanic. Okitegeera? Buli wogendako waliyo ebintu by'ogenda okubeera exposed to. Era eyo gye mugezi masturbation, gye mugezi kawula zammwe, gye mugye emisota gye muloota n'ebintu ebifaanaganako bito. Kubanga tosobola kusiba nga byolaba ku website ebyo n'otabiroota. So sitaani afunye attachment, ayanguwiddwa nnyo okubanga ayingira mu bulamu bwaffe naye ng'akozesa this Mr. Device or any device. Kimwanguwidde nnyo saawa zino sitaani guno omulembe atambuza bigere. There is no hardship. Ka video kenalabye mbega okebasindise bakapitaliza omuwala babadde mu meeting, I think oba hadde prayer meeting oba any kind of meeting, naye nga ye bamukuba ekifaananyi nga ye ali ku pornography eri Mukama zino bannaye zino smartphone. If you can control this, Mukama abakuwadde ekisa ekyokusikira obulamu obutaggwaawo. But if this controls you, ojja kusaba osiiba okogga owenkane peeni eno nzaakubuulira. Ebyo byemusula ku nsozi. Omuntu n'agenda ku lusozi n'agenda ne data nga kwali ku lusozi, n'agenda ne smartphone nga ne data kwali, ataddeko wa wiiki anti agenda malayo wiiki. Kale kakati nze nkubuulidde omulabe we asinga osula naye wakwata ssente osasula data buli lunaku omusasula. You pay to be destroyed, you pay to be taken to hell. Social media. Esimu yo
it's a modern, or it's the greatest weapon in your life the devil uses. Etwogera ku kigambo modern kyekintu kyotasobola tegeera ekirongoose nga tunaga amasabo g'ennaku zino ga mategula osobola oyingira nga tomanyi oyingidde ennyumba. Kakati nene essimu kyekyokulwanyisa sitaani kyatadde ku mutindo oguli update gwe tosobola tegeera kyagenda okukozesa okuba nga akusabula. Sitaani yagezaako mu bwenzi n'akulema, yagezaako mu buli kimu n'akulema. Kakati eno essimu obwenzi kyangu nnyo ate okukwatirayo kuba ogenda laba ebintu ebyesittaza, ebintu ebikuleetera lasiti, ebintu oyake ekinava mu kwaka phone ssimu bane tutakontrolinga masimu bino bitu simanyi jaga delivery simanyi biki this is self deliverance. Gwe ino tula wansi examine sit down salawo amakakati essimu adde njiwanyi obudde let me limit between this time and this time manyi kizibu naye you can sirwa amanyi sirwa buyinza wabula olw'omwoyo wa Katonda ajja kuwa obusobozi ajja sobola to overcome. Naye obanga wakyali addicted ku ssimu lekera akusomba abasumba mbu bakusabire. Lekera okutawaanya abasumba, lekera biki sooka gwe mwennyini weetereze. Abamu problems ezisinga ze tuyitamu nga lasti, masturbation n'ebintu ebirala agaloota agatiisatiisa devices ezo musiba kuzihola mukola ki akati nga lwaki tobiroote nga lwaki toloote ebintu ebifaanaganako bwebityo. Bane mulokole bw'obanga onaaboostinga obulamu bwo obw'omwoyo obw'okusaba control the phone. Oba onooboostinga obulamu bwo obw'okusiiba omubiri guno gukakkane eggulu lyogere control the phone. Oba onooboostinga kye tuyita Bible byawandiikibwa bibenga bikuli mu mutima kubanga omulabe byatya then control the phone, give time to the Bible. Simu jesonyo naye nga tandikibwa ojja sigala biyimba buyimbi naye nga tebikola. Waliwo situkanga ekiro omulokole n'osaba kiki ekyabaawo omulokole tokyasobola wadde n'endakiika nja mbeera dakiika nga 2 obunoowulira motoka zeziyita nkoko zezikokolima nga bwakedde dda olina leete ku mulimu nodduka oyambala oli ku ssimu obeera mu takisi oli ku ssimu ku mulimu oli ku ssimu okomawo oli ku ssimu olya oli ku ssimu weebaka oli ku ssimu banange demon of phone addiction omuzimu gw'okutamira essimu ogwo otoguwangule ogwo tebagenda kujja mbu bakusabire ogwo gwo mwennyini gw'olina oguwangula by taking a decision. I know it is very hard but gwe mwennyini gw'olina okuba nga owangula omuzimu ogwo. Ndoza sigenda kuba nga nsukka wano nze kasita mbabuulidde phone controlling a websites zizobeerako mulokole. Olukole n'olaba buli kimu okiraba buli website ogendako buli n'akaze ku screen n'okoonako ogenda olaba kiki ekiriyo. Kale baagaliza olunaku olungi obeere bulungi. Linki y'ebirooto abagyagala mugisabe twabitaddeyo dda ebya Cobweb ebya Maggots baby back to school n'ebintu ebifaanaganako ki ebintu ebifaanaganako bituma nsawo tugenda kutunda ebyokulu ekirooto ng'ofumba ekirooto ng'otambuza ebigere tolina ngato tolina kintu mu kigere ng'oswiminga oba ng'owuga n'ebintu ebirala bingi. Okuloota malayika kitegeeza ki? Okuloota geyeena bano abaloota geyeena ne bagamba nti ate baabaddeyo n'ebintu ebifaanaganako kiwe bityo. Tugenda kuba nga tubitunulira mu maaso awo gwekyokola saba linki bagikuwaawo obayita ku namba zaffe eza bulijjo osobola okuba nga weeyunga ku nsi ebirooto n'okola ki
n'okwolesebwa mu linnya erya Yesu. Amakya amalungi.